no we na sente mekana ye Sirika nkubuuze gwe ssebo buli kiwa dombeera kuinaako obuzibu naye simu nanti sirika nkubuuze nagenda okukwagala nakugambako nti nondakinga sexy njagala kunebakako buli lunaku Kakono nze mbadde nkuyamba gwe nga omuntu that's why nebya sexy byonze mbadde sibyagala siyina nze sijjangako mulamu bwo ku bya sexy kyovola era mbadde nkuzunza era mbadde nti Kakono mbadde muyamba omuwa ssente n'okumuwaako mbadde muyamba nakyo kyogera obadde onyamba okumpaako Wanji Mr. America mugambe najja mbulamu bonga nkunoonyaako sexy kyenjagala oyogere kati nkugambye kintu kimu mbadde open joli mbadde nkuyamba buyambi kitegeeza ne kano abawala abalala beweebakako walisigadde n'ogamba Kakono ngenda kukuyamba ne saagala twegatte saagala tukole sexy kambeko ensonga gyempisaawo katono nnyo katono ddala Kakono kambeko ensonga gyempisaawo katono nnyo kitegeeza nti ku sayidi yo n'omuntu yenna anajja mu bulamu bwo ng'ensonga esinga obungi kakasa omuntu nti baagalana tategana kujja si bwe kiri ensonga ekakasa nti yes nti mwagalana kuba ensonga gy'oweeno nkulu nnyo ate erabika yavuddeko obuzibu bunene nnyo kitegeeza nti gwe n'ono temugenda kukwatagana ebbanga ly'obulamu bwammwe bwonna olw'ensonga nti kino tekijja kuvaawo kuba ye agenda sigala mu mbeera eyo nga bw'etyo kati ekibuuzo kiri nti Shadia omwagala asigale mu bulamu bwo singa aba yeeterezeza gwe oyagala ye yennyini yeetereze si bwe kiri bw'aba akwagala yeetereze ye aba yeetereza ng'ate nga yakuteekamu akasente naye ye yeetereze kuba gwe oyagala ekiki kyennyini sika sente nazaalibwa sente wali yazaalibwa ne sente Mr. America sika sente okay kati Shadia Mr. America kino kimawube kubanga kigenda vaano ne wanero okwogerera kyenkabira ebizibu kiwulira nozowulira kino kizero no musajja respect yoyo nedda Mr. America tekiriko ekyo okay nsaba musirikirire mu katono nnyo nsaba Shadia osirikirire ne Kakono mwenda mugenda kwogera katono nnyo njagala kazindalo nkawe Lubega nkawe ne Kyaze Monix njagala kasooke ne Kyaze point ku point ng'obulire abantu bano ku side zonna nzireko omukulu gwo akazindalo kaliwo omuganda wange ensonga nga bw'oziwulidde twagala abantu bano bava wano nga tekuliiko ayina munne ku gundi wadde oba tunaaba tetuliyo oba gye tuli twagala kiggwe mpozi n'ekyokola nange nja kusaba vidiyo ezijjewo eziri wajjaka promota nyingi ziyikanga muliro kuba nawulidde ogenda kukola ennaku 3 naye kasooke tuwulire ekigambo kyono nsaba tubawe ku matu namwe nabaliko neyanzizza okunyongera omukisa guno bannange Kakono ne Shadia bino bye muliko mukola videos live biki mulimu kweswaza mulina obulamu obuddako mu maaso naye kyentegedde mu pulogulaamu yammwe Shadia yakoze statement egamba nti yasanga Kakono ng'akoze show kitegeeza yalaba Doni yalaba omuntu ali mu bulamu obumakinga n'obubwe mugagga na mugagga oba alinawo kwalina oba Kakono alina kyayinza omwongerako yadde mulema kakati Shadia anti kati mwayesanga ku show wagambye kitegeeza yalaba omuntu alina ekiddako mu nsonga za ssente then ate Kakono naye n'afuna chance era omuwala omulungi n'asalawo naye alemereko kuba ye yali amanyi ekiri mu mutima gw'ekituufu kati Shadia agenda okutuuka ew'omwami ndowooza nga omwami ayagala mu investingamu ayagala omuteekamukko kubeerawo kye bayongerako ndowooza omukyala n'agezaako kuteekamu n'alaba nga tewali kikyuka olwo yeeyongedde okulaba omusajja ekituufu kye ki ayina oba talina kinalaba luli kyali oba si kyali kati mu mbeera eyo naye sanga tebakwataganye omukyala n'abeera nga yateekamu ennyo ayinza okuba yajjanga manager atuukayo nga munnange gwateekamu talina kiddako ensonga lwaki ekirungi ne Shadia wali ebigambo byennyini byoyogera naye ajja kubidefendinga oba abeeko wabyogera genda mu maaso maleyo kati yensonga lwaki omukyala akwata obudde n'agamba nti akageri kenkuteekamu ezange
oyina okukola ebyo byenjagala okole. Awo ate Kakono n'enkunenyaamu bw'obanga okitegedde nti omuntu gw'oliko yakuteekamu tewali nsonga lwaki bakadama tobeesonyiwa. Bw'ogwanga mulaavu n'omukyalo oba n'omusajja, emikwano gy'obadde yogera nagyo gikendeeze, we kiba kyetagisa giviireko ddala kuba gye giyonoona amaka. Nze sijja kulaba ku ssimu oyogera n'omusajja nsirike neme kugambako, ekyo nedda. So Sadia mutuufu okugamba weesonyiwa abakyala abo 100% mutuufu. Muyinza okamwatandika tewali laavu obanga oluusi gw'oli mulaavu naye ne Sadia naye yatuuka n'agwamu laavu gy'oli n'ava mu by'okusaasira ebyo by'okujja nti aze waddooni yatuuka n'akufiiringa kuba emibiri gyakwatagana. Awo ekiba kiddako kiba kirala. Okitegeera? Kakati mu nsonga eyo waliwo ekintu ekira kyayogeddeko, ebbuba. Bbuba liri nnomo. Buli muntu alina okuba n'ebbuba. Era omuntu atalina bbuba batakwagala. Ekyo tokinenyeza muntu mutuufu akukoleko ebbuba lyonna ly'ayagala. Ekirala, Shadia okyagala Kakono. Just waliwo ensonga ez'omunda. Waliwo ensonga ezo ezikyagaanya okutereera. Kati mukyalina obusungu, buli omu akyalina obusungu ku munne. Naye nze kye ngenda okusaba, Kakono toddamu kola live. Nakusankako ku live yo ne nkubuulirako nompa chance n'ongamba tojja kuddamu kuvuma abantu. Oyinza okuba tokyanzijukira. Naye kati wobanga ate system yemujozeemu tekijja kunsanyusa. Kakkana bwe kiba kitunga kikunyiza nnyo kireke. Sirika eno laavu tulwana ne muyomba enkya ne muddamu. Gwe sirikira yeeyo toleeta media kumala nsonga zammwe nti ate mwevunye mwerangide bino mwerangide ne muteeka ne bamaama bamwe abatali mu nsonga zino. Sirika ng'omusajja. Okitegeera? Bonna sirika ne Shadia yennyini nnyini abadde eri ng'agamba nti kano nkayamba buyambi ajja kugamba noono musajja. Mbadde mukyusiza kitegeeza tukyayinza okweyongerayo tambulya ku layini. Naye bw'onajja ng'okola live ku live ajja kulaba ng'era okyali zoro nga bw'akuyita. Kitegeera? Kitegeeza tajja kuddamu kuwa kitiibwa era talidda mu bulamu bwo. Ne bino byagamba Shadia nti bw'oba olina ky'oyagala munnange nkubira essimu nkuyambe. Shadia akwagala. Tewali muntu akyawa munne n'agamba nti genda gy'olaze nkubira essimu nkuyambe n'akuyamba. Kitegeera? Kati sigenda kuddamu kumuwa buli omu yeesonyiwe munne bwe bibanga byo bye mwogera. Nedda si bye tuwogera. Mr. America kanveeko ku live. Mr. America siwulidde ky'oyogedde. Mr. America tawundi ali wansi. Omuliro. Okay, kati awo mpulika bulungi. Okay, kale webale nnyo. Kati Shadia njaga tuve wano eno, omutima omulungi guba mutima mulungi ate omuntu tebamuforcinga kubeera na mutima mubi. Naye kye nnyinza okugamba mukwano, abantu bangi beekyaye, abalala mu kwekyawa babeera baagala kwekuba masasi, baba baagala kwetema. Tonnaba kukyawa ono olw'ensonga nti okusinziira nga bw'oyogera abantu ayagala ex we waayisa atemewo n'ejjambiya kwolwo lwennyini olunaku. Abamu baba bateega ne babatta ng'ayagala afiire bonna bamu. Wabula toyina buvumu bwonna bugamba nti gwa ati si wadde agenze naye era bw'onkubira n'oŋŋamba nti siyimiridde bulungi neetaaga yeetaano ngikuteerako. Mukwano waliwo ekitali kituufu awo ku sayidi yammwe, ensonga onaagimanyi Kakono naawe ogimanyi. Kigenda kuba kibi nnyo ate tekijja kuba kibi wabula kijja kuba kya ssanyu nnyo. Tugenda kulaba video mu mwezi nga gumu tujja ziranga ziyita nga muli babiri ng'akayimba ke mutaddeyo kabi nnyo nga kalaga okusaabulula ebiri wano nga ffe abali wano tuli babi kyekisinga okunnuma. Njagala yogere ng'okijja ku mutima ensonga ewagigwadde bulungi nnyo nga bweri. Ekituufu kiri nti ono omwagala era okyamwagala ge mazima matuufu agatakaawa. Kogaane kokola otya si kuforcinga buforcinzi naye okusinziira nga bwe mpulira. Ensonga gye muwa yenna yenna teri mu ggumba okuggyako n'ekyokulala ensonga gye wadde enkulu nnyo ey'okugamba nti oba waddemba okugamba omuntu oyo nti oli ludda wa bw'obanga gw'omuteekamu ssente. Ekyo nno kigenda eri abavubuka bonna abali kuno. Omukyala bw'abanga yakeera enkya n'aggulira emmotoka ye tutegeeza basuga mami n'abatali abalala
kubona ogambye ono Shadia agambye ayine wakewe abeera kitegeeza nti owajjabuzi omukyalo wademba okugamba nagamba naye emmotoka yange ngangirabyeko ku gundi ku majestic awo bangambye emmotoka bagirabye emityana toyina nakugamba toyina namudda mu mugambwe nti mami nno munnaye mbadde nnagenda ze lwakuba saggambye kati ensonga Shadia gyayogedde erimu eggumba nti wademba okufuga era wademba okubuuza waayi awo nga simutegeera okujjako bagamba nti teweetaba mu mazina ga nkima ng'otya emikiro olw'ensonga nti emikira giba gigenda kukoonako gidde eno eyo ensonga Shadia gyawadde erimu eggumba ensonga endala Shadia gyenzijjako ku saidiyo teriyo muntu abeera na XY abantu tebaagala na XY agala nakuwulira nti abadde atambula okugulu ne kukutukako wabula ggwe ate ogamba nti bwankubira nja muyamba kuko nga yeetaaga ekizibu wano waliwo ekiri wakati awo ku saidi yammwe mpozi n'ensonga endala Kakono gyayogeddeko ensonga y'obubanga ak'omuntu amutakafuna mu tayimu entuufu era ensonga yagiwadde kati kindaze kiri kyoyogedde nti ewoono mu wiiki oyinza okugendayo omulundi gumu ekiraga nti ono omulumya ennyonta era obuzibu bwonna bwonna bwa nnyonta nti ye aba ayagala abeere ng'omusajja kyalina okukola ate gwe n'otakituukiriza nti siganye wadde gwe nga ggwe omwagala era omuteekamu naye wamuteekako ko olukomero olunene kyalibadde kirungi nnyo n'omufuga nga kasekisi akafuna waakaagalira ng'ak'omuntu amu akafuna waakaagalira ng'akaboozi akafuna waaba akaagalidde omusajja ono tajja kubaamu nakutabuka konna konna okusinziira nga waayogedde ku sayidi zonna tetwekubira nina kyennembya Banange Mr. America nabagambye Kakono mbadde nnyamba muyambe. Golooza lwaki ayogedde n'agamba mbu eby'omuntu amutabifuna. Oba simu yange yeefunye obuzibu naye siwulira. Abayi muwulira. Kolesa sani muwulira. Okay. Mwana mwana Shadia simuwulira naye tugendera awo. Mbadde nkugamba Mr. America Ompulira. Mr. America mbadde nkugamba omukulu oyo nga bwagambye nti ak'omuntamu abadde takafuna saayagalako Kakono mbu byalaavu kyekituufu that's why nabadde njagala kukimugjamu bwe yatandise okunvuma ne ŋŋamba olaba atandise okunvuma naye kankolese eno chance buli omu aleke munne kubanga ye abadde nga akinteekamu ekyalaavu naye nze saayingira mu bulamu bwe nti njagala laavu kiwulire that's why ebyokwegatta naye nze sibyembaddeko naye nze nga mulumirirwa ng'omusajja omulema kubanga oyo gw'olaba talina ebyaddala talina kaayina ne ka bizinensi yakakola kabadde nga kagwawo ne katuuka ku gundi nga ne renti bamubanja nga nze mmuwa nze sobola kubulwa abantu banne bakakoba basajja banjagala mbadde nnyamba muyambe naye bwe kiba nti ekyokusigala nga ngamba okumuyamba nti kiba kiraga mwagala sikiru nakyo nsobola okulekerawo okumuyamba kubanga siina kye mwagaza nze nnyina ssente ezange sisuubira nti nsobola okumwesibako nti ono abadde bbaawo kale nga gwe bw'okitwala nti tabadde bbaawo siwuliddeeyo nsonga yonna ekompuleyininga nti tamalaako oba talina kyali kitegeeza eno nno laavu eno ebadde laavu abantu Mr. America ebyobutamalaako bireke nze sirya ku sex ebyobutamalaako bireke nkugambye Kakono mbadde nyamba muyambe anza n'okubanga emirundi gye nali neegaseeko naye ng'ogibalira ku ngalo nze saamwagalako bya sex mbadde sitegeeza ekyo kye mbadde ŋŋamba nti abantu abasinga obungi kye basooka nga beekyaye ebyo bye bisooka naye olaba tetubiwuliddeeko kiraga nti ebadde laavu wadde wajja mu laavu ng'eri bw'etyo obadde mu laavu eyadda sibaddeeko mu laavu Kakono mbadde nkuyamba buyambi that's why wavuddeyo n'onvuma nakugambye mu inbox yo ne nkugamba ebyange naawe bikome toddamu kugamba abantu nti tweyagala okiwulira nze Mr. America sibaddeeko mu laavu nga Katonda ndaba sibaddeeko mu laavu ne Kakono tekibaddeeko Kakono mbadde nkulumirira takugambye nti ebyokwegatta bibadde tebisoboka n'okugenda ewe yabadde nga neetuggako nga neesiba kankubira amasimu oli eyo biki oli eyo oli mbasajja omanyi omuntu era nga bw'atyo Katonda anansonyiwa naye kati Kakono naye bw'aba alaba nga asobola ovayo n'alaga nti Shadia gw'ayagala aba alina okwetuggako mu buli ngeri kubanga ndi muwala alabika obulungi omuntu n'owavayo n'agamba nti njagala Kakono omuntu aba alabira ddala nga nadiba era wano nga bwe baŋŋamba nti nadiba tewali muntu alina ssente z'adiba emirundi gye waakeegattako noono ogibalira ku ngalo mu bbanga ery'emyezi eno oba togibalira ku ngalo kyokka n'ensonga lwaki mbuuzizza ekyo awalimba
kubanga ebyagamba mbuno simanye emirundi simanyi njibalira ku ngalawo alimbyemukko kubanga Shadia oluse misana ekigamba nti ekinenge emisana olusi wembaawo nga twegatta biki biki okitegeera nyenze kyenkanya ekiro biki n'ekirala omukyalo yali America biki bino bye mubuuza guno guzolo biki bye mubuuza wulira ebintu bye kyogera no sikubuuza mawube tokomawo mu inbox yange kati buli omwaleke munne omukulu w'ensonyi yono mpaka ng'aterezezza egundi nga wogamenti nga yeeterezezza si bwe kiri siina na kikumi kyange yadde na kimu kyengenda kuddamu kumuwa twawukanire wano ku live toddamu kanku blocking buli wamu toddamu yadde okunkabira ebizibu ezange tezikola muzizo ono gola kino kyolambadde ennyamba kiyambe nga no kimiitinga si kimiitinga sigendayo nawuwe nti ngendayo nganze ebiseera byange ebisinga mbimala eno wange kati ongamba otyo omuntu gwembadde mpa sente angambe mbu yeeterezeemu mu bintu ebimu mu kasekisi nkafune mubujjuvu okafune mubujjuvu lwaki togenda n'okola buno obusajja obwavu kyovola abuyimaayima mu kifo ky'okukola sente oddamu kuyimaayima ogenda kulya mazigo okay jaga promoter ogenda kwesonyiwa ono obutaddamu mukolera vidiyo ekyo tukite kubanga jjukira nti bw'osigala ng'okola vidiyo omukyalo omulala gwe walifunya jjagamba nti jaka bw'ati ekyo mbadde gyala nakyo tukiteeseeko tuve wano nga buli kimu kiwedde tulina ebintu byetulina solovinga noono anti ŋŋamba bye mugenda solovinga byoba otubuulirako kale katono nnyo ya kuba tulina bye tutamanya eby'omunda ebintu ebimu nga sinza byogera wano Mr. America ng'onoomukyala yabimanyi shega nga tayinza naye byogera Shadia amanyi bye tulina osolovinga nga ye kitegeera ebintu ebimu kaneweeko ku luno ku kitiibwa nti ampita zolo obwa zolo kansoke mbuveemu nzire mu bantu nina ebintu byesagenda kwogera wano Shadia byalina osolovinga anti bagamba nti obwayise buba bwayise omuganda agamba nti obulowe babuyise buba buyise tosobola kulonda mpeke yakaleemu kwemuno kizeddere ebyo byennyini byoba oyogerako abantu bagenda sigala nga bagamba nti gwe ng'oli muzibu okusinzira ku vidiyo naye wonoddamu okukola vidiyo ng'ozikolera ono kijja kutulaga nti gwe bizibu ki ebiri awo katono nyine b'okuwonako katono kiba kimala nange n'omukulu oli muganda wange Lubega talina kye yayogedde n'eki tukyalinayo Lubega jakuba musajja mukulu era ensonga azikwata kisajja kikulu ebizibu Shadia bye tulina okumala nga ye ebintu by'essimu yabimanyi bulungi bye tulina okukola ki okumaliriza tubyogereko tulabe nti ebintu bitereera tuwe freedom kigambo freedom manyi mu bulamu buno freedom kintu kikulu nnyo okitegeera buli wobeera ng'onyigirizibwa okogga n'oggwawo n'osigaza mutwe eyali omunene okitegeera nti oba wegatta nnyo obadde ng'ali mu kkomera ebiseera ebisinga obadde oli mu kunyigirizibwa ng'oli mulaavu nono naye ng'oli mu kunyigirizibwa ekyo kikuluma era kibadde kikosa olwo ebintu ebimu bibadde nyigirizibwa ye nga bye byalina otutereeza kati gwe nkubuuza agamba okutereeza Mr. America ono mumuwe advise oba mufune abantu abamukansolinga okiwulira ebyo byogamba simanya bye tulina okutereeza tisirina byentereeza naawe wabula genda okole tandika okukola bwayogera bwatyo gw'obimanyi gwe nga gw'obimanyi bwayogera bwatyo kuba mwena siina byemanyi Mr. America setubaddeeko mulavu ne Kakono siina byemanyi to be open sibeerangako mulavu ne Kakono andi n'okumpostinga ye yanneesibako kubanga nze nali ndabanswaza mukyala Mr. America omukyala tuwamukyazaako wano agamba nti sigwe wankaka ebituufu baako kyoyogerako kati Mr. America ogamba otyo n'okutereeza nga nze mmulabirira namwe mubeereemu kati onaatereeza ani kyo kyennyini kyetereeze kitandika okukola oba kale yabandabirira mujja kuŋŋamba nkyusa naye bwe mba nga nze mmulabira nga sente ezange zimenya nze n'enzimuwa yalina okwetereeza so sinze gamba nze mbu neetereeze nkola sente zange zimmenya ate nga tanka kuŋŋamba mbu antuuza mu kansolingi mbu neetereeze bw'olina okwongera ku mirundi gy'ompaako nakugambako mbu nonjagala byakwegatta noonya sente ng'onyumiza kasolo kitegeeza nti obadde mu bulamu bwono ng'otaddewo laavu naye ng'omulumirirwa nga ye mbadde muyamba buyambi si laavu ono y'okweyagala mbadde muyamba buyambi kuko mbadde mwagala ng'omuntu kati nkubuulidde ekituufu oyinza okitwala nti nno yakukozesa naye ekituufu yajja mu bulamu bwo nga akulumiriddwa olw'embeera yo nga bweri naagwe mulaavu nga bw'onoga nti agiguddemu bw'atyo naye ng'akikola lwa kukulumirirwa y'ensonga eyo enkulu gy'awa
gwate mbadde nkikola lwa kumulumirirwa lwa nsonga era ebyokubeera famasi oyagala osajjala ate obeere ng'oyagala ak'omuntamu nga bw'olina kitegeeza nti singa yali muntu mulala nga gwe baguddeko abamu n'ak'omuntamu asobola okukafunamu omulundi gumu mu mwezi kasita omuwala njagala nteekamu ku ssente n'ebirala kati ensonga eyo muganda wange ejjaka promote ogenda kukola kati nzo ndaba Mr. America olaba kangambe bino ebigambo wammanga kibi nnyo obeera n'omukazi mwaka gumu myaka ebiri ng'abe wama bakimanyi nti olina omukazi kituufu mweyagala okitegeera naye n'ekyokulala lindako katono Shadia lindako katono mpulira nti maama woona akumanyi lwaki wakkiriza bwe mwali mukola bintu bya gundi lwaki wakkiriza maama woona atuuka okumanya Tamanyi Mr. America tamanyi mama we tandabangako tamanyi wabula ono kyali asirika njogere tonjogerera mama wono kyali nze tamanyi ate waliwo wa Luganda lwammanyi why namuteekako gundi nga sagala ndagerage bantu be kubanga Mr. America subi anti omuntu gwoyagala osobola muteekako boundaries nti kino tokinkola kineno sikyagala yagezaako nnyo okuntwala ewa nnyina nga bunaku angamba yambala tugende naye yambala tugende ku ssente ezange nyina oggulako sukaali ku ssente ezange sabuni tugende tulabe nnyina ng'era lwakera okugamba nti yambala talinamu yadde n'ennusu 10 abula nga buli budget kijja kubagikubira mu ssente yange ne mugamba nedda mami tujja kumulaba mabega kawo mu maaso n'atuuka tayimu ng'ono yennyini n'awa bakadde be ennamba yange ye yagibawa abanyumizanga bwe yawasa omukazi era buli kimu kyonna kyonna kibadde kyakunneesibako kiwulira ye yagibawa mama we netandika okwogera nabo ku ssimu kiwulira naye sinze namugamba nti mpa ku nnamba ya mami ebyaddala ku okudda mu mazima Kakono yenga omuntu yanjagala era yanneesibako anti ye kitegeeza agenda kugamba nti wakozesa chance eri okumukozesa wamukozesa bati takimanyi tewaliwo kyakumukozesa lwa nsonga nze sikerangako ku makya n'enkozesa TikTok okubeera serebu era nze TikTok yange Mr. America nawe obeera obiraba nze sikola naki ye nalowooza nti ali mulaavu naawe naye nga tali mulaavu kwegamba abadde mu kizikiza era yensonga enkulu yensonga lwaki ayogedde ku kya maama we omukulu yogera ku kyobadde ogenda okwogerawo naye nkusalamu ekirime afuna abalala kimbadde ngenda okwogera Mr. America oyo Shadia byayogera nti nfuna abalala ebbanga limbedde naye nga nze okitegeera naye nnyinyi amazima agamanyi oyagala ssente si sente okitegeera nze Shadia nakugambako n'okugamba nekugamba newaba tewali ssente n'oŋŋamba newaba tewali ssente tusobola okubeerawo twala eri nga ze mbikugambako biki nali mbikugambyeko tusobola okubeerawo okitegeera twale twogera ebigambo bingi nze okukwata ekkubo ogenda okulaba maama wange kubanga maama wange bamulaga vidiyo okitegeera ez'omukyalo naŋŋamba baŋŋambye olina omukyala okitegeera nga maama wange ali ku kitanda naye omukyala oyo bambi njagala mubuuzaako okitegeera neŋŋamba okitegeera era nasooka kubira Shadia simu ne mugamba Shadia maama wange ayagala kubuuzaako akulaba baganda maama wange talina smartphone naye baganda bange bamulaga n'abantu bamulaga omukyala gwe nafuna kubanga Shadia ebyo baddoga nti obeerewako omulundi gumu simanyi emeka vidiyo gye ziri ku TikTok yange nga mbeera naawe emirundi okitegeera kati nga maama wange katono nnyo Jack njagala ekigambo kyo muganda wange njawabulira abantu babiri nga teweekubidde ku sayidi zonna n'okusinzira nga bulaba ebintu bane mbawuliriza okuva lwe twatudde wano era emboozi n'enginnyuka buli omusayidi yenjiwuliriza ekisooka nja kusooka okubeebaza okubanga temwebudde ne mutajja neno ku live ne mwogera ebigambo eby'obuwemu buli omu n'ayisaamu munne amaaso abantu nga baawukanye abantu nga buli omu anyiigidde munne banaye abantu bandibadde wano nga ffenna tusirise nga tuwulira violence ng'ono awemula ono ayogera kino naye ate mukoze ekintu ekisinga obulungi nti tubadde n'okuwuliziganya nga promota Kakono oyogera ensonga zo ne Shadia omuwala naye n'ayogera ensonga ze kakati ngenda bagamba bwe nti nze mu kino ndaba nti mulenzi munnange ono okyayagala omuwala ono okufa era gwaleese n'ensonga egamba nti mulina ebyokwogerako ku bbali naye nga ebyokwogerako ku bbali nze kyemmanyi kyogenda okukola byakwetonda oyagala kwetondera mukyalo buli we mugenda mu relationship nga kuliko omuntu alina kye bayita upper hand waliwo asingako omukono ku munne ogenda kubanga ogonda
kati omukyala ono yajja alina ssente mukyala alabika bulungi nawe era omwenyumirizaamu wooli era nti olaba n'okuleka essaawa zino abanga akulese mu matigga yensonga lwaki olina okusooka n'okkakkanako bino byowooza nti simanyi omukyala alina ebbuba muganda wange omukyala ajja kukola ebbuba nga yakugulira emmere yakugulira engoye olaba abadde ataddemu n'essente mu bizinensi yo ng'akwongeramu nti nawe olina bizinensi ya soda omukyala kaakwongeremu ekyo nno omukyala akikkolera si bangi yadde kale abakyala balina omukwano naye ennaku zino muganda wange omukyala avayo n'agamba kakuteekemu ku ssente tolina na kumuvuma tolina lukusa lumuvuma ng'omukyala akuteekamu ssente okitegeera ekintu ekyokubiri kyengenda okwogerako kiri bwe kiti nti Shadia kigenda bba kizibu nnyo essaawa zino kiteeka mu mutwe gwa Kakono ng'omunnyonnyolanga bwe wali tomwagala nti agwe wagendayo bugenzi nze nali sikwagala njagala kati kikugende mu mutwe wali olina kikola wali mu ntandikwa wamusanga ku show n'omugamba munnaye nze nakulumiriddwako ndabye abantu ku TikTok tebakwagala wakoze show yo naye ndeese gino mikwano gyange ffe tuli just friends ne mwetuma friends of Kakono naye kasita mwavaawo ne mugenda muyingirane mu buliri nze ndabye nga Kakono alina oluganda ku Spice Dana yagamba nze ndi mu bejjanjawukamuko nti bwe njagala ku makya mu ttuntu ko n'ekiro kati ako Shadi Spice Dana yagamba ayagala ku makya ayagala mu ttumbi ayagala kati ye Kakono munnaaye kasita wamutunuza mweyo direction n'omugamba nti ne mutandika ensonga z'okwegatta oba Kakono ayagala misana olina okumuwa oba ayagala okujjako nga waliwo ensonga ebakungidde Kakono naawe olina okitegeera nti kati omukyala mulwadde ate omukyala yasinga okukola yakooye togenda musuza ku makya oyagala emisana oyagala ekiro oyagala yazze kuba kyeyo okitegeera muganda wange kati olina okitegeera nti ono omukyala mukozi omulekeramuko akabanga ak'okuba nti omukyala agenda kuba awummulamuko togenda mukozesanga gwamuliisa nti wamulese waka nze kyenyinza obbagamba naye nze ngenda basabira muddiŋŋane kubanga banaye mweyagala omukwano oguli wano mbadde sigulabangako engeri Kakono gy'oyagalamu Shadia ne Shadia engeri gyakwagalamu singa onookyusa ne wejjamu bino ebyokwezoliza byagambye kuba omukyala kyeyesibyeko kyokka ate agambye n'okugamba nti genda okole Mr. America neyanza nnyo neyanzeege byebyo ebigambo byange Kono nomwana mwana Shadia loze ebigambo byakugambye tebakuwanze ebigambo mu kamasubira Mr. America. Yes. Byonna bye twogedde tubyogedde era nsubira omwami ono Kakono obwongo bwe badde bumuweereza bulungi bye twogera. Badde nsaba kino nkyogere nga buli omu ali kuneena awulira nammwe nga kwemuli. Nze mbadde ndabirira omwami ono mutadde. Era njagala kimuyingire mu bwongo bwe nti taddamu yadde okukigezaako okuba ku ssimu yange. Lindako katono njagala ba recording amusoke mwetegeka akantu kano mu recording twagala ba recording tweme kubeera nga tulaba eri side mu recording 1 2 3 4 damu yogerenga obadde okyogera okusinzira nga wetulaba nga bwe tuli wanene ku live yo Mr. America. Mbadde nsaba omwami ono mugende okuva ku live yammwe wano wabula mu mugambe ekintu kimwalekerawo okunvuma nakikolako omulundi gumu abadde nga ajjakola live nga sikyalinnya ku live ze nga mpulira nyinamu kiri ekigamba naye katono gwe nali manyi nti zolo nfaaki naye ne mulekeraawo ne ngamba period ejja kutuuka neesonyiwe naye ebyaddala Mr. America Kakono mbadde nnyamba muyambe era mbadde nsaba nga ngenda kuva ku live yo kuno Kakono alekerawo okuba ku ssimu yange kubanga yeetonze ddo obwedda ali mu kabokisi yeetonda alekerawo okuba ku ssimu yange mbadde nsaba mu blocking buli wamu andeke kubanga nze mbadde muwasi yabadde ampa naye kubanga nze mbadde muwa ate n'agattako n'okummanyira n'answaza n'anvuma kitegeeza ndi kuzola awedde emirimu kiwulira kubanga kino kyengambye ekyokusigala nga muyamba mugambye nti nsigala nkyamwagala nze simwagalangako kitegeeza buli kimu kankimenyewo kubanga nze sente yange siga nti ejja kunzitoowerera Mwami Kakono
ndi wano ku live ya Mr. America toddamu kuba ku simu yange nsubira na ku blocking okunkuba tokyankubira simu toddamu kuba ku simu yange mbadde nsaba simu yange ogiveeko kubanga ono si yategeere nnyo era agenda kuvaana eno ku live yo agenda akole live ye omulabe ng'ageregeza endusu. Okay, kati ekyo lidako katono tusaleme kimi katono nnyo bwe kati katono nnyo njagala obeere open nga kino kyonna tekinnavaawo kuba ekigatta abantu kuba mukwano nje sikyogera mu bubi wali weegasseeko naye oba teweegattangako naye mu bigambo byange bye nayogedde saakugambyeko nti seegattangako naye era ne bwe yakyogedde saakyeganye era waliwo abantu abali babaddeko nga ba mikwano ne mutuuka time ne mukola ekyo ekintu naye nga ati first mwali ba mikwano Mr. America sisuubira nti nammwe wano tebibatuukangako kiwulira naye wali weegasseeko n'omuntu nga si laavu nti laavu wabula singa oba oli mbwetaavu bw'ekyo ekintu naye nga siga nti omuntu omuwulira ku mutima omwagala nga bw'onaagamba nti omuntu ono omwagala n'okumupostinga ono kyali yabaddengankako muteeka ku gundi yange kyekisinga omuntu okyalinga mu mutwe essaawa eno okuva bw'okyogedde ekyo nti weegatta naye ye n'alowooza nti ali gundi amanyi ali mulaavu naawe naye era ye yannesibako Mr. America nze Kakono saamwagalako era saamugambako nti tuli mulaavu bwe nagenda ku kikugundi egye yali ategese show ye n'atandika okunnemerako nga nsindikira bu message anteeka ku status biki era namubuuza najja buzzi ku show yo nali siga nti ndi muntu wonkumanyi lwaki onteeka ku status nga najja buzzi ku show ne tukuwagira ng'omuntu kubanga nze newe nali ku show ye saamuwabudde nga bonagala muntu azze akulabye nga ndi wali ne ttiimu yange gye nali nzize nayo era bwe twava ku show n'enzira ewange nga sinyumya n'ono kyali ono gwolaba tetwaliko mulaavu yatandika mpolampola nga neesibako anteeka ku status akola kyansaba okumpositinga ne mugamba nze atali mulaavu naawe kati wande wayiseewo ebbanga ngenda mukyalirako ewe linda katono nnyo katonjo lindako genda omukulu jaka promoter genda maaso omukyala alina kigambo kyagambye agambye namwesibako Shadia towaweza dda myaka 18 obeera bulenga nze mbeera busaabala nakusikako nenkukakanye nti ogambye nti nno nakwesibako okitegeera obanga agamba nti nakuteekamu omuguwa munnange nnyingi olinga abadde mu buwambe oli mwana muto nti ogogo olyoka otandika okugamba nti nakwesibako era nakweripako walikedde ku makyanga ogamba nti owadde nti kino layika oba kino nakwesibako bikino ngamba lekera okuneesibako era omuntu gw'otayagala mmajja abawala tubalaba bangi tunyanya abawala bangi tubagamba no sikwagala neesonyiwa era oli akitegeera obuyogeza nabukama nogamba no neesonyiwa genda okitegeera eryo eddoboozi ly'okozesanga okambowala wandibadde musajja mulungi nnyo singa oyinamu ku ssente kola nnyo eryo eddoboozi olikangule ng'olina ssente nkubuulira kola nnyo eryo eddoboozi ly'olinyumira abantu balina ssente olikangule naye nze kinnuma nnyo okubeera ng'oli muntu mwavu n'eryo eddoboozi n'oba ng'olina erikangula eddoboozi noyogera n'okwogera sebo ng'onsonzeemu ate kusongamu ki naawe obadde ki kyogamba okusongamu mba nkoze ensobi nga gwe otula ku mama wange n'omuvumu kati okusinza nga bwe kiri mukulu jaka promoter okusinza nga bwe kiri mwana muwala ono agamba nti yakubulookinga obadde tokyamukubira kyokka ekisinga okwewunyisa mu byonna nze wensinga okwewunyiza mu byonna eggulu wamukoledde gundi video mpitirivu ne live naye agambye leero omwetondeddeko kati sayansi ali awo bwe yatulemye ekirumya omutwe ogenda kukola otya kuba ye essaawa eno agamba nti akugobye Luganda toddamu mukubira nze nga nze Shadia byayinotereza abimanyi Mr. America waganya byogera kubanga omusango gugenda abantu bagenda kukusalira gwe waganya byogera kuba yabadde open n'ayogera buli kimu ekyokera dda wali yagala kwesala bugirita mu nnyumba ng'oyagala kuweesibiddemu ekyokulaba buli kimu nga bwazaakyogera mu mbeera eno kati gwe lwaki toyogera nze nga nze oyo mukyala kubanga kuwebula bakyala like kyovula nti nvaayo nenkola video nze nali sikyavuma muntu yenna nti oba ne Shadia nga ye ayina ekintu ye kyakola ye kyamanyi kyalina okwesonyiwa kyogere wano yadde ndi munaku akuwadde olukusa nkugambye kyogere wano gwe ssebo kyogere wano nkuleka wano ku live toddamu kuba ku simu yange kyogere wano kyogere nkuwadde olukusa kyogere wano oba oyagala gamba kya bwamalaaya kyogere wano kubanga wabinvumye edda
Setagambo baba malayo babichi. Oshegera. Nkuleka wano. Nawe ogamba nti empisa zange mu nsiwuufu ne nawe empisa zo nsiwuufu nawe okimanyi bulungi. Nawe empisa zo nsiwuufu. Yogera ekintu ensonga ematiza. Anti yogera kyogere kati gwe tukambuzemu Kakono ku bintu byewanvumye. Ku bintu byewanvumye kyogambe kyekintu kyogamba okwogera kyekikulemeddeko okulema okukyatula wano. Ku bintu byewanvumye. Kyasa jja kujja omulundi gumu bakusalira omusango ku sayidi eyi ate kisinga okunewunza. Kyensiza okwewunya nti leero yakwetondedde. Wamwetondeddeko leero? Nze nganze Shadia namugambye alina okwetereza. Ne Miss America kana kantu kamanyira bannanga. Miss America musule bulungi. Kino kizo kisobola kumalako mirembe. Linda ko kato. Kati kino kizo kigamba ani okwetereza. Zolo wobanga oba t-shirt yompita zona obadde zolo kubanga obadde obeera nange. Ani abadde abeera nawe siina wange. Kyogamba okwetaasiza ku muntu kitegeeza kubanga omwagala. Kati kale mbadde nkwetaasizaako. Mbadde nkwetaasizaako. Yo wagamino gawadde neeyambuliramu kasasi ani gweyambuliramu. Kati gwosobola okulya ssente zange nesiganga sikweyambululiddemu mbaako ekikyamu. Ndowooza owulira Mr. America omukyalo alina ebintu alina otutereeza nga ye. Ani gwogamba okwetereeza gwe mawube nga nze mbadde nkulabirira. Shadia nze nave wakanga n'emyaka 18 ndabidde emyezi kati beerawo bya motoka ulira Mr. America kana akasajja obutasiima busimi nakasanga n'emikwano gyako mingi aludde ne ba Frank Abawa aludde ne bani bonna yakola ka business kedduuka naye nga talina fridge. Mr. America agamba mu myezi ena sinze namugulira fridge gy'ayina. Aludde ne bachalibe bangi babawo bani bangi ye bakulembeza nti bachalibe. Buchanga akola business bali bamuwadde yadde kumere yongera mu business. Ayogera aswaza sano basinze gwa kubire simu nagamba mpaye kumere yongera mu business. Firiji nze najigula. Mumpe mumpe second semu. Kanjogere ko konga nyini program eno. Kati muganda wange Kakono kino kamalo kikutegeeza. Byonna bibaddewo buli kimu kibaddewo naye mbadde nsaba bw'onobeera ng'oteeseteese ekintu kigamba okukola vidiyo yonna evuma omukyalo ono oba girlfriend wo kubamu ka flashback oba okuba akafaananyi akadde emabega okusinziira ku myezi ena gye mubaze bw'onoolaba nga waliwo ekintu kyali akyusizzaako mu bulamu bwo vidiyo gyesonyiwe osigaze obusungu obwo ng'obuyina ku mutima gwenga gwe vidiyo eno gikola ey'okuteeka ku public n'ogira nga postinzeeyo nze mbadde njagala okozesa chance eyo yokka ozibirizaamukko katono nnyo omanyi bagamba ne gy'osuza olumu olubala nze kyokka kye mbadde nkusaba ng'omuntu okusinziira nga bwe yazze bwe mwatandika n'ajja n'akuteerawo embeera nga bibiri nga yagambye ebya birthday byonna nga bibiri n'ensonga eyakukira njagala just ozeeyo okuba akafaananyi nga bwe nakubuuziza nti mu myezi egy'ena gye mumaze mwenna wadde waliwo ebitatambudde bulungi wabula olina kyolabamu nga mwana muwala ono alina kye yakyusaamu vidiyo zikomyawo ebirala Katonda ajja bikola yekka nze kye mbadde nsaba gwe obadde oteesa otya ku sayidi yo? Nze nganze ku sayidi yange Mr. America omukyalo ono ye nga ye buli kimu akimanyi amazima agamanyi ayina byalina okyusa abimanyi uliriza Mr. America ono zolo ava oku sayidi Mumbe jalinda kogenda oyina kyotukweka nga wayagala kyogera omubuuza birala ayogera birala omutwe gusootinze oyina kyotukweka nga oyagala okikolere mu vidiyo kitole ogambe nti omukyalo ono okusinzira nga bwati ne bwendaba mbadde muwagala nga bemumanya embeera ak'omuntu amu watugambye byonna tubitegeera bulungi nnyo kiki ekituufu ekiri awo ng'asobola okwetereza ng'omuntu ne bwenaaba temuzzeewa neno mu public musobola okugamba nti kino bweki ne bweki naye kiki ekituufu awo? Omukyalo ono ekisajja bannange ng'omulaba by'omubuuza byaddamu olaba by'omubuuza byaddamu lwaki ayonoona obudde bw'abantu sikonoona budde nze njogeza amazima nze sirimba Shadia nze okimanyi omukyalo ono byalina okweterezaamu nga ye byonna byonnyambye neeyanzizza webale kunnyamba munnange webale kummalira budde webale kunneeyamba nti wagambye wajja kunneeyambulira webale kunneeyambuliramu okitegeera
webale kunya buli kimu kyokoze neyanza maama oshegera naye Shadia bino ebigambo nkubulira wammanga tolowooza nti nno gwe byokola birungi nnyo nakyo ogambe nti nno nze ndizolo ndiki byokola bibi oshegera yadde olina ssente ogamba nti olina ssente naye Shadia byokola bibi nnyo oshegera bagamba nti Kakono neeyisa bubi simanyi biki naye Shadia olina ebintu byokola obimanyi byolina okukyusa byogere gwobadde ki omutwe gwo gukola bulungi byogere nze nyinza okuba sipina kuwa respect yo nti okuswaza nze twaliza muli wanswaza dda tomumanyiira byogere wano bakuyise wanene oyogere byogere kubanga sawa yemu ogenda kuva notandika okumpugumira mu inbox yange asobola okwetereza labayo ffe twabeeranga ku ssomero wuliriza ffe twabeeranga ku ssomero kankuweyo akagero kamu baatugaananga okubaako emiyembe gye tulinnya naye nga tugibirya ne tuginya naye we bakuyita ne bakuba embooko mu lujjudde ku paleedi temudda ku muyembe ogwo ogw'oku ssomero kati bwe nkubuliza kiki kyogera asobola okwetereza ye nga ye bwe kubanga kudda mu bulamu bwammwe ne mumanya nti naye omanyi musaana okuddayo ne mwewunaganya naye ojjukira Shadia we twali bwe timu naye ebintu ebyo wabivaako kiki ekituufu ati kati nga yalaze yagambye ye kyaŋŋambye aŋŋambye yajja mu bulamu bwange ng'okusaasirwa yasaasirwa ndowooza yandaba ng'omuntu ali awo like yeetaaga ndowooza okusaasa ate najja ate ne twegatta ate ne tukula sekise ate munnange ye n'atandika okumpisaamu amaaso ndowooza ndaba ng'omuntu alina omulema atalina next oshegera atalina kiddako mu bulamu bwange kati sekisi wali omwagaza ki sekisi wali omwagaza ki wampa waki kati nkubuuza sekisi wali omwagaza ki wavuddeyo n'ogamba abantu mu vidiyo zo ku live yo mbu siwooma nga teko kunoonya sente nga teko n'okuwooma oli musiru kera towooma kubanga byogedde sinabyogera sinavaalirama nti towooma jaka mpuliriza katono naye kino kiyima ube bannaaye mumbejja sirikamu katono nnyo ngenda kuyita linnya lyo jaka wangi ompulira byenjogera nkuwulira Mr. America omuntu yenna asobola okwetereza in public aleka abe president kabeerani kabe wa kibiina ki biki byakola ebyo byalina okwetereza gwe kennyini nga kikuyisa bubi deka kwetoloola Mr. America omukyalo ono nganze ekinnumya omuntu omukyalo ono omulaba Shadia yajja mu bulamu nesooka tubeera naye emyezi ng'ebiri awo kubanga nenjagala nze okukola ki okuzaala bebi nangamba munnange siri mwesimbu kukola ki kuzaala nangamba ali ku famire biki okitegeera naate ewaka eyo mukadde wange agamba nkulaba oludde n'omukyalo oyo biki omukyala tazaala biki okitegeera obadde ki abantu bafuna lubuto wiiki emu ogamba myezi ena ng'ani agenda olabirira omwana nkubuuzaamu nkutuka nawe nkulabirira ani abagenda olabirira oyo omwana gw'oyagala nzaale jakamalayo ensonga ekuluma twagala kyogamba kyatagina okwetereza kyengezaako okunyonyola kyengezaako okunya omukyalo nangamba ndi ku famire era yabiŋŋamba ani agenda nemugamba okuzaala tekisaana nti kuba nti ofunye ssente woozaala omwana buli omu ajja n'emikisa gye oshegera tolowooza nti nno wakuba nti nze Kakono ndi mwavu siizaale oshegera tolowooza nti Kakono ndi bwe nti nange seetaaga famire omuntu yenna buli wokula n'oweza obuvunaanyizibwa oddamu eri obwongo obweyongera mu maaso kubanga nze nava ewaka nga nyina emyaka 18 oshegera kwe kuva ewaka nitandika okukola kyokwebeezaawo okitegeera nemmanya nti nnofuna famire okitegeera naye mbaddengawo nga mpambana nga sinazula muntu omutuufu bwe nnina kola naye famire oba kola naye kika kipya okitegeera okujjako omukama ogwo omwaka ogwedde kwe kundeterani Shadia nensuubira nti onaabeera ne Shadia tugenda yadde yagamba nti alina ssente akyalimu embeera z'okukyagala akyalimu embeera zaki nga mmanyi nti Shadia tugenda kubeerawo kubanga namuzeeya mutunuzaamu n'ekirowoozo ky'okuza ye ng'alaga tali weeringi kukola ki kunza ntandika okugamba omukyalo ono kiki okitegeera kubanga yadde siina ssente naye omwana kyokutaba tasobola tulema labirira omwana asobola tulema olabirira nawe kenyini weeremeredde ssente ozisaba nze ate olabirira omwana nakugamba najjako mulamu bw'okuzaala atwaliza mulinoonya b'ozaalamu tomumanyiira ndowooza owulira
linda ko katono okutwaliza wamu ono aina akaweta siba kiri zala aina akaweta no Miss America tunulira omuntu gwe mubuuza ebibuuzo bannange no no omuntu yabadeko naye gwe bw'oba olaba ali mu sense ezize Kyemjagala buuza okuswaza mona ali ku family planning kyentegeeza ali ku family wachimugamba kazi veko eze yalazala munange naye yachiwakanya daina sente nezo okuzaala munange netago zaala nkuze era wali oyagala kunzala mu lwansonga okimanyi ndowooza nze njolabirira omwana bakugambye ko nti nze ndakinga abaana nti munda yange bagwa tonyumiza bujwanga wo owulira kana akasajja akakopi kibadde kikusuza bubi nga teweebase Miss America oyagala ebyonoonese akwadde ensonga kwadakulinde ekintu kyayogeramu bonna bali ku live wedda bamanyi bulungi nnyo kyendemeddeko nti munnange kyogere abayi siremeddeeko ebbanga lyonna kati Miss America kyogere paka wakyogedde kati nze ndabirira ono amanji omwana tolaba nti aliko ekitali kituufu nga bikyuka kuki osobola mubeererawo nekiri kikola engeri kewajjanga omusamaliya nedda yali ayagala kunzaala mwana etuggeko lindako kino kamalo kiyisaawo nange kati nange kanjogere kino omwami ono wedda kyasinga okugira yali alowooza nti ozze mbulamu bwe byonna obisobola nga banagamba nti awo onoozimbawo nti ye naye olinagamba ngenda kukuzimbira nga alina oleeta amabaati buloka mitayimbwa nzigi n'amalirizo bizimba bulungi omuganga totaddeeko masannyalaze kati bw'oba wakkiriza okugwa mu laavu n'ono ng'era mubadde mu mbeera eyo yonna ekisinga omumuluma era ekisinza omumalamu amaanyi kwe kubeera nga ye bulijjo alaba tozaala ng'ate alaba byonna obisobola bulungi nnyo ndaba nno bwakuba engalo n'akakono akalemu kyekintu kyokola ekyo kati kyekigenda okusinga nga kimutotalinti yali amanyi afunye omukyalo omulungi agenda zaala omwana omulungi amwanjuliddeko ne maama we nga gwolowooza nti akwetungako kumbe ye awulira laavu weeri kitegeeza nti ne bwe waalizadde otiba oteekawo embeera kuba wajja mu bulabu bwe nga kyoyingiridde okimanyi yensonga eyo entuufu kamwogerere kuba yowedda mugamba yogera naye amaze n'akyogera kati omwami ono yali ayagala mubeera ebyaddala obeere mukyala we owaddala ow'ebirooto bye n'obulamu bwe bwonna si byakukomawo si byakweyagalako bweyagazi ono butikitoka bwa bwagala ssente ono alina ensonga lwaki aneetuggako yagambako ku byokuzaala ngamba yagambako ye nga ye ng'abiŋŋamba ngaani tabiŋŋambanga nako tolina bye wali oŋŋambyeko tonzikatiriza ku manini ani alabiriraani tonzikatiriza bintu byo bya kisiru mama we yankubira esimu nambuuza nzaala ddi mama wange yambuuza nzaala ddi oshege naye nalina kikugamba dda nga sinabamama unomugamba otya mama unomugamba otya mukyala wange tukyakola tukyetereeza oshegeera era nga njogeraza ne shajja ne mugamba naye maani tuzaaleko ka bebi oshegeera nange neetaaga okuba ne famire nange neetaaga okuba tata w'abaana nange neetaaga okubuusakubuusa ku mwana nga ddala bannange babuusabuusa bempanga sooka okole ssente gwe mukulu sooka okole ssente gwe ssebo kati nkuviiridde funa gw'ozaalamu shajja tokulembeza kya ssente nkuviiridde funa gw'ozaalamu nkuviiridde funa gw'ozaalamu shajja ssente n'ozireka omwana asigala omwana akola mumbejja Kakono usirika mumbejja jala kino kive mu gundi mu kamwako mu mutima mulungi gamba omwami ono nti of course ekyo kyonsonyiwa nakikola olw'ensonga bweti ne bweti naye nali mmanye ebyaddala nti nze nali neetaasa bwetaasa kuba nawe wakola ensobi kuba ono bw'abanga mukube obugoma nga mukuba direct naye aba alina kyasuubira bwe mbanga obugoma mbadde mubulya kisezi kuba ono abeera n'ebiruubirirwa bingi yensonga eyo nti ono gyaka alina ebibuuzo 10 si kwogera bubi tuli mu kwogera mazima bw'obanga okkiriza ng'omanyi nti ekigatta abaagalana ababiri bwe baba balya nga balya ekyeggulo ekisembayo balya kisezi teri yateekako yadde ogukofiira gw'akatiko kitegeeza nti ono omwana alina essuubi ddene nnyo ye yalowooza nti engeri bonna bonna baliko baagaana kati wano wentuusa shadi agenda kunzaalira
yensonga eyo kyayo n'omuteeka mu depression nawo tukiraba si mu bubi siri kusaidie naye wakola ensobi ennene ekyo kikkirize Miss America ebyo mubireke mbagambye Kakonoza simwagala ko najja buzi kumuyamba naye muleka wano ebyo mubireke muleka wano sebo wosigala wano anti wajja okumuyamba ne mubeera mulaaveera singa wajja ngozze wali badde Musamaliya ali awo nga tomanyi na waasula nga toyingirangako na mbuliri bwe awo waliwo abayambi bwe bati abayamba bwe batyo naye waneeno kizibu nnyo kyakakasa muntu nga mwebase mwenna okubeera nga ali mu mbeera ye okumugjamu kiri eri mu mutwe nti kati ndi mukuyamba ate oli mukunyamba nga bwe twekuba obugoma awo kyekisinga okumuto kyalinga wabula singa muntu andiko amugamba nti njagala tweyagaleko bweyagazi bw'oba nkubidde nesikwata kyali badde beta naye bye temwabyogerako mu ntandikwa kati manya nti mu bulamu ensobi zikolebwawo era naye wakola ensobi eyo nti ne bw'onobozze mufuna omuntu omulala omuntu azenga bya justi era omugambirawo kubanga abantu ebiseera bisinga abamu emitima gyabwe gibeera wala omulala abasuubira kino n'omulala abasuubira kino kati Shadia ne wankubadde nga omukulu ono waliwo ensonga ezitatambula bulungi ku sayidi eyo naye ono engeri ke yali nti afunye abantu bangi nga tasuubirayo muntu n'omu asobola kwewaayo n'amwagala mu mbeera gy'alimu essuubi lyonna yaliteeka mu ggwe ate wateekawo eky'okumuwa kasente awo ne gujja bagira n'alaba ng'alina gy'atuuse ebirowoozo bye n'obwongo bwe bitandika okufuna nti mfunye ne wabanga akuba buguma amanya nti tutakidde obutayambala so singa mwali mwambala omwami ono era yaligambye ono omukazi aliwo kaseera naye mba mwatuuka okubanga we mba musena amazzi ku Isaaya 14 pekiveyo kubikulwa kwa Black Book nga mugase na kisezi ono aba amanyi nti kyekyo yensobi yokka mukwano gye wakola ndi gy'oli akazindalo nkazizza gy'oli Mr. Americans sirina kyengenda kwogera kubanga byonna mbagambye ono omukulu ye kambasigira ekifaananyi kimu kyokka sigala waawo basabole bannyabo singa oba ne girlfriend oba omukwana bukwanyi oba tomukwana najja ewuwo girlfriend eyo nga mbadde mudeetinga n'atakunyega ku kintu ky'akapiira n'atakunyega ku kintu kyaki wabula ye nga manya nti oyo omuwala jjanga naawe kenyini kyofuna mbirowoozo nti bambi n'omuwala yabadde azze kuza naye naakunyega kwa muwala tannaba kwetegeka wabula tolina mbeera gye wateekawo n'emu tiyaŋŋambako yadde yambala kati lw'ensonga nti mwalya kisezi ebbanga lyonna mbadde mulya kisezi ebbanga lyonna okay kati kyenjagala okugamba ogenda mwesonyiwa oba togenda mwesonyiwa nkyakirowoozaako ogenda mwesonyiwa oba togenda mwesonyiwa Sita America nkyakirowoozaako ng'omuntu kubanga omukyalo nalina ye byalina ottere ebyo abitegedde bulungi byongera waliwo byoleseeyo biki taagala okukolera vidiyo wali kyendese naye kyekyo omukyalo oyo ye nga ye byonna abitegedde era mu inbox embadde sijja kwegaana Shadia nazze nesimanyi netwogera naye kyenjala okugamba kiri ekintu eki omuntu obozze mu bulamu bwe ng'omulaba aliko obulemu kino kitu ekyokuyiga mwenna abajja muffe abantu abaliko obulemu nga Shadia okimanyi bulungi omuntu yenna aliko obulemu aba yagadde omuntu aba yagadde kirwawo muva mu mutwe gwange kati eyo naye eyinza okuba tochalingi nga tochalingi enina kuki ku mukono eyinza okuntochalinga ebbanga lyotamanyi ekyo kyonkoze kiyinza okutochalinga ebbanga lyange lyonna lyotamanyi oshegera nenzero ningamba kale Shadia ono buli wengamba kale Shadia ono kiba kinnumiriza muli eri okola ki okusigala nga nkyasobola okunoonya okunoonya Shadia oshegera nga ye omuntu ogwo musango guyakola okujja mu bulamu bwange okutandika okugamba nti ayagala ate nga agamba nti no azze okukola ki mukunyamba mbwankwasiddwa ekisa mbwera namukaka omuntu gwokase mutuuka batya ne mwegatta omulundi ogutali gumu emirundi egisukkamu 2 emirundi egisukkamu 3 imagine tubeere mu bannayuganda temulekeko ate kino nedda guys tubeeremu naye yiga okukola
okukola kojja kukola ebigambo ina bingi naye Kakono ne bwe najja mu bulamu bwonna kugamba kapito wange mukuwa naye yiga okumaintaininga ssente sagala ono omwami gwolaba ye muntu gwowa ssente ku wiiki eno ne wiiki ejja obusoda ne buggwamu naddamu n'akusaba tekimanya yadde okumaintaininga yadde bizinesi naye okwogera kwasinga otegeera n'empisa tayina kati gw'osuubira ti omuntu okuyamba nga n'empisa ze nnyini toyina kati tunenyane tunenye bakuzaala Ulira kankubuuzeemu Shadya wembeera nawe ogambye empisa siina Shadya wembeera nawe mu bulamu bwange obwa bulijjo kakasa abantu nti Kakono talina mpisa nkulabe tebiriko ga bulamu bwange bwa bulijjo olaba just wanyiize bunyiizi ku bya birthday novayo nosesegula ebigambo byonna n'ovuma ku ssente obagambe nti Kakono mu bulamu bwa bulijjo n'empisa talina kyembadde njagala okyogere musooke musirikemu kati tusookera ddala mumbejja nkwagadde nnyo yogedde bulungi nnyo ku nsonga eyo nebiri bye mwogedde ensonga giwidde Kakono gyakoze wamukweka ye n'akitwala mu bwongo bwe mu bwongo bwe ye nga ye amanyi nti alinayo mulava ekika ekyawaggulu ennyo kuba omuntu yenna bwe mutuuka okuggyako ettaala nga teriyo abalaba ekyo kyakiteeka mu bwongo kyabadde asuubira ku bintu bibi essuubi lyonna agamba nti yatuuka n'agoba n'abantu abalala bonna ng'ayina ggwe ekyokulala namusanga ne baani gwe sebo nakusanga ne baani osobola okwogera no be nakusanga nabo biki byoyogere ebyekitwe nali negaseeko nawe n'ekitwe teri muntu atabira n'abantu buli omu abira n'abantu ebyo ebyekitwe byoyogera osobola biddamu wano nali negaseeko nawe n'ekitwe twali twambaddeko yogeza amazima ekigambo kyolubega kimu kyokka mbadde nsaba mbasiibule ngenda kweyongerayoko ewalala baako ekigambo kyobagamba mbadde nze kyengenda okugamba kiri bwe kiti lwakuba nja kubuuza Shadya kino ekibuuzo mu mutima gwo buuzaako ku Shadya yennyini mubuuze nga naye bwakuddamu Shadya ngenda kubuuza kino ekibuuzo nga si mu bubi mu mutima gwo singa omwami ono Kakono akwetondera byonna ebibaddewo live zakoledde n'akyusa namukko n'akusuubiza nti agenda kukola banaye obutakola kintu kibi n'akusuubiza nti agenda kukola n'akyusaamu ne mu njogera ye kubanga munaye omugagga tebamuduumira ate sebo soko osirike omukyalo nana nekyagambye Mr. America kambasemu ekimu n'asonyiwa omukyalo nana kyagambye agambye manyiza omuntu ambeereddewo simwerabye ate simusuulirira Shadya ekintu kyogambye olina kyogambye ku mukulu ogambye abawo Franka oshegira Shadya singa sabawo Franka konzija mukomera abyo bireke naawe ebyo bireke ebyabawo waba mwogere biki byoyogera twaliza muli wano abawo talina wajjira wano sirika talina wajjira wano sirika nde tuli ku abawo mbadde njagala okubuuza Shadya nti Shadya singa omwami ono akyusa mu byonna kubanga ye alaze nti akyakwetaaga akyakwagala singa Shadya omwami ono akyusaamuko byonna ebibaddewo osobola okumusonyiwa kubanga okusonyiwa kintu kikulu osobola okumusonyiwa ne mugenda mu maaso ansa yange eri nti nedda sikyasobola kumusonyiwa era sisasobola kuddamu kubeera mu bulamu bwa Kakono kyekituufu kakati Kakono kyengenda okusaba wabanga Shadya bw'atyo bw'asazeewo n'agamba nti takyakwetaaga nze nja kuva ggulu wano nga nkugamba nti abakyala bangi abakwagala naye baako kyoyigiddemu ono otandika okukola okakanyeeko ku busungu olumu ebintu ebirungi bituva mu ngalo olw'enneeyisa yaffe okakanyemu ku busungu katiza nnyo ku nsonga eyo omanyi buli kimu mpikingamu point basibe ne banyo ne mulaba lumu nsala omuntu ekirimi tuwuliriza ebintu bino abantu boogera emboozi nnene naye waliwo ekintu omuntu kyayogera ogambe tufiirwa ebintu ebirungi olw'enneeyisa yaffe genda maaso tufiirwa ebintu ebirungi olw'enneeyisa yaffe nga gw'oli awo ng'olaba ekintu kirungi okiyina naye n'okitwala ekintu kyolina lwaki okigaya akayimba ako kajjukira nti ekintu obanga okiyina nga kirungi gy'oli oba tokirabawo okijolonga okigaya naye wekikuvaako kimala kuvaako olwo n'omanya omugaso gwakyo kati nze nja kukubiriza mukulu Kakono yadde ovuddeko wabanga Shadya asazeewo ng'agaanye naye nze mmanyi mujja kwogera eyo ebbali bwe biba biganye kyusaamu mu nneeyisaayo n'ekirala ekirungi ekyonoofuna kireme kuvaako abawala gye bali bangi ngera wabadde ogamba nti balinga bakuwandiikira ojja kulonda mu abo
ate oyige n'okukola abasajja nno tukola nze nvaano kati ngenda ku mulimu essaawa zino era ngenda kukola so nja kukubiriza genda okole obulamu bujja kutambula kijja kuluma nekijja kuggwa byebyo neyanza nnyo Mr. America omukama amina tweyanzanye yeah okay katika muganda wange kyazinga we twatandise nkyali naawe twagala kigambo eri mwana mula Shadia yeah nga wenfuna n'abateesa abaddako wano yeah tetukuwulira papa wemyotenze awe ejjeeyo ja nga wenfuna abateesa abaddako twagala oyongereze ku nsonga semasonga wemyotenze awo wemyotenze awo balaga nti okyemyotenze babakuwulira abayi mumuwulira okay kale kanfune muganda wange Don Nash nkulamusizaako papa tusiima empeereza amina twagala ensonga ku bantu babiri nga teweekubidde sayidi yonna ino okusinzira nga bw'olabye ensonga okusinzira bwe ndabye ensonga nga sekubidde buli sayidi omwami nga ye yadde agamba nti mu real life ayinza okuba nti talina mpisa mbi naye ate Mr. America bw'oba oweereza pulogulaamu yeeno ekitimu enkulabira wano ng'oweereza n'ebyoyogera ebikufulumamu nsobola okumanya muntu kyo mutuufu gw'oli singa oba ovudde wano naye ate omwami ono ye ebbanga lyonna nze lyenzize nga mulaba ebintu bye tugambe nti byakweyisa bubi tawa bantu kitiibwa talowooza ng'agenda kwogera ekireetera okulaga nti omuntu aba yakuzibwa bubi nga si wa mpisa nnungi kaakati kuba olaba ne wanne n'ayogera n'omukyalo ono naye era omulaba ng'agira n'ava mu layini ne bamubuuza kino n'ayogera kirala kaakati ate bwe tuddawo ku sayidi y'omukyala omukyalo oluusi alimbamukko naye omukulu azeneeko kubanga baba yajja mulamu bwe nga azze kuyamba ani alina